oluvannyuma lw'amasannyalaze okutta abantu 6 olunaku lw'eggulo ku kyalo Butawaata mu ggombolola y'Ekiganda e Mubende bwe babadde bawanika weema ku mukolo gw'embaga. Kati olwaleero bana ku bano baziikiddwa okubadde George Walusimbi ow'emyaka 19, Jordan Ayebazibwe ow'emyaka 22, Innocent Nasasirwa ow'emyaka 32 ne Ambrose Kakulu nga wa myaka 3. Abantu bano twasazeewo tubaziika olwaleero kubanga babadde 6 kati nga tosobola kubaziika bonna bali ku mugongo gumu ku mutala gwe gumu just bawula LCs naye formally it was one LC kati leero tuziise bana n'enkya tujja kuziika ababiri. Mu kuziika obwedda buli akwata omuzindaalo ng'alumbagana ekitongole eky'amasannyalaze. Nogenda oyebuuza kyabirahanga gavumenti yiitu abakozi abari ku implementinga emirimo y'abantu ako amashanyarazi ni marungi nigatutungura n'endiijo project zoona nzitungura kuba kabayireho nk'oku byanira orurimi ahari abo abari kuhikiriza enkora za gavumenti hati twije tushanga obuzibu bwahereze kwita abantu nka 6 murebere nibafa takiriho sori ewenyesha bangu abantu baza ku implementinga program yona naddala ngene ey'amasannyalaze abakulembeze basomese ku bantu bamanye obulungi bw'ekintu ekizze bamanye n'ekibi eky'ekintu ekizzewo. Bano era baggala ekitongole ekibunyisa amasannyalaze obutakoma ku kiwandiiko ky'etonda wabula baveeyo baliyire ennyumba z'abantu abaafudde. Nalabye abamasannyalaze ne bavaayo ne beetonda that's not enough tekimala. Bano abaana babadde balina abakazi bano babadde balina bamaama basenga n'abaana abato ab'okulabirira muveeyo mulabe nti mubako akiri akantu akatono kemuddizaayo eri abagenzi. Omubaka omukyalo wa Mubende Hope Grania Nakazibwe ayagala ab'ekitongole ky'amasannyalaze baveeyo basomese abantu ku buzibu obuli okubeera okumpi ne waya z'amasannyalaze. Naye ate era ab'amasannyalaze bubanga bakola ebintu ng'ebyo nga bayitangamu kyetaagira ne bongera okunnyonnyola ku bantu baffe nti banange wano mulina okwegendereza kubanga ffe tetukola mu masannyalaze n'abatuuze baffe tebakola mu masannyalaze bo tebamanyi abamu bwe balaba ezo waya balowooza oba zo teziriko n'amasannyalaze nga bamanyi ziri eziyingira mu mayumba zezikola ki zeziriko amasannyalaze. Eggulo nayogedde n'abamasannyalaze ate ne bakkiriza nti nabo waya ezo ezimu ziri wansi so batugambye katuve mu bino bajje bakole awareness bagambe abantu ebikwatana ku masannyalaze obuzibu bwago. Abakulembeze bategeezezza nga bwe baali bategeeza ab'amasannyalaze nga waya zino bwe zaayisibwa okumpi nga zisaana okwongezebwayo waggulu wabula nga n'okutuusa kati zibadde tezongezebwangayo. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV.